Omusajja oyo General Sale mumulaba. Omusajja oyo mumulaba General Sale. Y'omu ku bafudde bannayuganda ba beggars. Nga kwotadde n'abayimbi. Omusajja ono yakulira biprojekiti by'ekifere byonna ebiri mu ggwanga Uganda. Simanya Operation Wele Securiation, simanya PDM, simanya NADS, byonna yabikulira ono. Naye ebyo biprojekiti byakulira tebina we bikulakulanyiza ggwanga Uganda. Those are political projects. Ezo political General Sale zaakulira zonna ziri political. Tezibangako project za kulakulanya ggwanga era bannayuganda ntibakulakulane. Ezo project ziriwo ku controllinga economy y'eggwanga Uganda no controllinga enfuna y'abannayuganda butya bwe bafuna. Bagenda ne bakwata akakadde kamu ne bakawo omunnakyalo oba omulimi mbw'alime yeekulakulanye. Naye ne bw'aba alime nti yalimye kasooli kale bamuwadde akakadde kamu akateeke mu kasooli era alime kasooli. Wekanga nti akakadde akamu ke bamuwadde agenda gulako eddagala ly'ebigimusa eritali lya bbeeyi ntono. Okitegeera agenda gulako ensigo naye nga byonna ono yabirimu ebyo byonna byagenda oggula ono yabirimu. Okitegeera ne wekanga nti akakadde ke bamuwadde tekamaze na kumala ataddemu ezize. Okitegeera akakadde ke bamuwadde okwekulakulanya aka PDM aka creation simanya Wele Securiation ke bamuwadde akakadde tekamumaze. Ne wekanga nti ate kasooli bw'aba abaze essente ze bamuwa okwekulakulanya kasooli bw'aba abaze ono amugula 2 kilo ekinene nnyo bw'aba muyambye nadda ku 4 oba 5 tasukkawo okwo kwekulakulanya. Okitegeera abaami bano bateekawo ebyo ebiprojekiti those are political projects tezibangako projekiti za kulakulanya bannayuganda. General Sale mulekeraawo okuwuddisa bannansi n'okubakuumira mu bwavu. Eno message egenda eri General Sale. Wadde mwatukoledde etteeka abantu mu obutaddamu boogerako naye tulina okuboogerako kubanga muli mu kusaanyawo eggwanga lyaffe. Ebintu byonna bye mukola tebina bye bikulakulanyiza mu nnansi. Ezo projects ze musiiba mutembeeta those are political projects. Era projects ezo muziteekamu babawagira. Okitegeera teri munnayuganda mulala asobola kufunamu eyo project nga tabawagira. Era ezo project muziteekawo gwe ne mugandawo ku controllinga economy y'eggwanga Uganda n'okucontrollinga enfuna y'abannayuganda naye si kubakulaakulanya. Tetwagala mutusirwaze ebyo si bye muyina okukola okulaakulanya bannayuganda. Bwe mmwe mwagala okulaakulanya bannayuganda mukole ku infrastructure, mukole enguudo ziterere bulungi nnyo, muterereze bannayuganda education system mugitereeze nti buli munnayuganda yenna asobola okufuna knowledge at a low cost ku bbeeyi entono ennyo. Bwe mumala ekyo mukole health sector nti buli munnayuganda yenna waali asobola okufuna obujjanjabi ku bbeeyi entono olunsi n'obutateekamu ssente. Okitegeera bwe munaamala ekyo musale amafuta mugateeke ku ssente entono nti buli munnansi yenna asobola okwafoodinga amafuta. Bannayuganda bagenda kukulaakulana nga temukutte bu token of appreciation nga mubawa mu ngalo zaabwe nti omuntu mumuwadde akakadde agende yeekulaakulanye. Gwe General Sale basobola okuwa akakadde ne weekulaakulanya akakadde n'olunaku tekakumala kulya. Muganda walya 2 billions per day. Gw'osobola otya ng'okuba ewuwo okulya buli lunch olya 2 billions per day n'oyagala munnayuganda omuwe miliyoni emu nga yeyina okumukulaakulanya. Ezo sente tukimanyi nti muzifunira budget namba mu budget y'eggwanga Uganda. Okitegeera ne muzikwata ne muzeezibika ne muziza mu nsawo yammwe mwe ne mutandika ozizanisa political projects. These simanya PDM, simanya Wele Securiation, simanya NADS, those are political projects tezina we ziyambira munnayuganda owa wansi okujjako okuba controllinga no controlling enfuna yaabwe. Okitegeera General Sale leka kutusiriwaza n'okukwata abantu baffe bonna nga bakulumba ggulu bazze kusabiriza. Gwe omu ku bantu abafudde bannayuganda okubeera abasabirizi. Okitegeera naye kati ssaawa zino weefuula nti okooye buli omu akusabiriza naye nga gwe omu aliko kanaaluzaala kw'okufuula bannansi abasabirizi. Gwe omu kuba controllinga economy y'eggwanga Uganda. Gwe omu ku ssente z'eggwanga Uganda ezifulumira mu bajeti y'eggwanga Uganda ng'olinako kumpi ebitundu ng'ana ku buli 10 ku bajeti y'eggwanga Uganda. Ssente z'eggwanga zonna zitambulira ku gwe omuntu omu. Bw'omala n'olyoka ovaayo n'ogamba okooye ba beggars onoobakoowa otya nga gwe obafudde ba beggar.
okitegeera tetuwagala kukwata busente obwo simanya kakadde kamumuka wa munnayuganda yeekulaakulanye twagala muteekewo system esobosa buli munnayuganda yenna okukulaakulana naye ezo projects ze muteekawo those are political projects era ze muyitamu okuwuddisa bannansi okubeera nti nno basobola obbakuumira mu buyinza n'okubalaga nti nno mubafaako nnyo badde bubakole ki babalonde era bawagira ogubiina gwammwe those are political projects era teziba kubanga si political projects buli munnayuganda yenna yandibadde afuna chance eganyirwa mu ezo project naye oba toli wa NRM tosobola ganyirwa mu ezo project naye nga sente ze mukozesa mu ezo project nowa FDC as contributing ako nowa NUP as contributing ako nowa anti nowa jema nowa bonna ba contributing ako sente ezo ze muteeka mu ebibinja byammwe simanya were circulation in NAD zisimanya kafankunali okitegeera naye wetuuka mu kuziganyirwamu abaziganyirwamu bakagulupu akatono aka NRM era bamemba ba NRM abasinga obungi ba MP kwe basinga okutambuliza ebyobufuzi byabwe kwe basinga n'okubira campaigns zaabwe naye nga sente ezo ezikola emirimu egyo zivira ddala mu budget y'eggwanga Uganda ne mulyoka mubinika bannansi omusolo ne mulyoka mubinika bannansi ebintu ne birinnya nga mmwe mwagala kufuna sente zibatambuliza gundi zammwe campaigns zammwe na projects zammwe those are political projects tezibangako projects za kulaakulanya munnansi kubanga era mmwe muzifunamu ezo project muziteekawo okuwuddisa bannansi na controllinga income yaabwe na controllinga nfuna yaabwe genosaye tetwagala otusiriwaze goomu kubanyaguludde eggwanga Uganda ng'era goomu eyali mu ssaga ya NSSF gwe ne Janet Kataha Museveni mmwe bantu babiri abali mu ssaga ya NSSF sente ez'abakozi mu ggwanga abakozi batuuka okulajanira sente zaabwe mu COVID-19 nga tebalinayo yadde 10 nga wazijjayo wazikozesa era goomu eyalabikira mu ssaga eyo eya NSSF nenga sente eze zibera mu NSSF tujjukire nti buli munnayuganda contributinga nti n'omuntu akola mu factory by'Abachina contributinga ku sente ze ziri mu NSSF n'omuntu akola mu office n'omuntu akola mu government n'omuntu ali mu maje n'omuntu ali mu police bonna sente zaabwe zibera mu NSSF gwe wazijjayo n'ozeerira n'ozikozesa kati bw'ozijja mu NSSF n'ojja n'otandika oziwa bannansi nga otandika okwefuula nti bazze kusabiriza sente z'okozesa zaabwe si zizo gye n'osale so stop mustopinge ebyo byokuwuddisa bannayuganda nti nno mulimu bakulaakulanya nga kumbe mubakuumirira ddala mu bwavu n'okukontrolinga enfuna yaabwe eno message egenda eri ggwe gye n'osale